Yafeesi y'obuwangwa n'ennono mu Bwakabaka eri mu kaweefube ow'okulambula ebifo by'ennono omuli embiri z'Abassekabaka okumanya ebizibu ebisoomooza wamu n'engeri gye bayinza okuvvuunuka okusoomoozebwa okwo. Ensonga z'okubba ettaka okutudde ebifo bino zibadde ku mwanjo nnyo ng'abaddukanya ebifo bino bagamba nti kati balinawo buwugiro. Ssentebe wa byaki w'ebyennono eno mu Busiro, obuzibu bwe tufunye ku mayanja ne mu bifo mu mbiri zonna nti omuntu ajja yeesenza n'ajja atwononera ennono zaffe. Kakati omuntu tosanzeewo ennono n'ekyuka ekitali kituufu. Buli lubiri kati we tuli mu kugobanaana bantu, waliwo ekibinja ekyatuyingiramu ekireeta ebyakyo okuva eri ne bijja bikireeta mu mbiri z'Abassekabaka. Ennono y'embiri y'Abassekabaka ndala, naye ate ebibinja biveeyo ku nsozi mu baluuta eyo ne bajja baleeta ebintu byabwe ne babireeta mu mbiri z'Abassekabaka. Ebifo eby'ennono mu Bwakabaka bwa Buganda omuli embiri, Amasiro wamu n'ebifo ebirala ebiri mu mbeera embi nnyo, so nga ate byandibadde bifo by'amaanyi olw'ebyafaayo bye birina. Embeera eno yeetanudde yafeesi y'obuwangwa n'ennono mu Bwakabaka bwa Buganda okuttukiza okulambula ebifo bino, okumanya ebisoomooza wamu n'okubyeŋŋanga. Bazzukulu ba Nakibinge gye tuli, weetuli naye tetujjanga kuzimbaawo kusula wano. Anti nange sikeranga kati tambula ogenda nti okolawo ki? Genda mutumalirawo ettaka mujja musunga temulina gye muva. Jangu gye tuli bw'oba olina kye weetaaga, jangu ewa Nakibinge tutegeeze. Jangu otutegeeze nga tuli wamu tukole kyetukola. Kati ogira oddayo tuli kuyita bwe tulina tukwetaazi. Jjajja w'olulyo olulangira Omulangira Luwangula Basajjansolo yakulembeddemu enteekateeka eno ng'ebifo 3 bye birambuddwa, wabula ng'abaddukanya ebifo bino beekokkodde obunyazi bw'ettaka obufumbekedde mu bifo bino. Abano abayiikiriza abaagala okutwala amataka g'Obwakabaka bwe buzibu bwe nsinze okusanga abeegwanyiza okugamba nti amataka gaabwe. N'embeera endala eriwo nti alubiri luno lwetaagisa okuddamu okuzza obuggya kuba ssaawa yonna, era olulaba luliyegeyege ssaawa yonna lulaga lulukooye. Tuli Bassekabaka asuuna ejjimbo nga tuli mu kulongoosa na kulungamya okusimba empagi zino zetusimba empagi za kuyisaako bbugwe okulaba nga tutaasa ekifo kino. Ekifo kino kibaddemu entalo kumpi okumala emyaka 50. N'entalo Katonda yatuyamba tuzikomekereza okulaba nga tukkaanya n'okussa ekimu, okulaba nga tubugiriza olubiri olwo bazzukulu bamu babe nga balina okweyagala. Olubiri lwa Ssekabaka Namugala Muyombo twalusanga luno olubiri nga n'alinnya waalwo n'alinnya nga yalufuukira ekizibu. Ettaka lyonna nga bazze balitunda n'ekitwali tusibe mu bbugwe nga nakyo yakisalamu. Ne tusaba Katonda n'atuyambako ne tuba nga tulutaasa olwaleero lulimu ku lubiri osinga okulabika obulungi oluzze tulina. Olubiri lwa Ssekabaka Mwanga ekavumba wano tuli olwaleero tuli mu nteekateeka yakulaba nga tuddaabiriza n'okusibako bbugwe. Minisita w'ebyennono n'obuwangwa yatukubiriza okulaba nga tutaasa, okukuuma, okukulaakulanya n'okulaba nga tununula ebifo bino obutaddamu kubanga abantu babizanyirako. Kaweefube w'okulambula ebifo bino akyagendera ddala mu maaso era ng'Obwakabaka bugezaako okweŋŋanga okusoomozebwa kuno okubirimu olwo biddaabirizibwe bifuuke ebyobulambuzi era bituukagane n'omulembe Omutebi. Daniel Sserwanga, Lubaluse wa TV, mazima ku mazima.